Anything Media. Emyaka jiri ena bwedu buchanga Rema namakula ne Hamza Sebunya bagenda mu bufumbo obutukuvu amaka gwali 2019 era bamalize batyo kubera nga bagenda mu bufumbo obutukuvu video yajira mugamtamwe na bali bitoni byegwange enjawala manyamuzikala haja Abdullah Mishafi Kulwanga mwasuze bulungi nkukereza embozi ya Rema namakula onono social media yasobola okubeera nga agitimba ebifaananyi bye wamu ne Dr. Hamza Sebunya era okulaba okusobola okubanga abajjukiza nti ekyamazima kakati emyaka ena bwedde batwasobola okubeera nga bakuza emyaka gyabwe ena anniversary eyokuna. Rema namakula jukira ntino yasobola okwiranga bwate obufumbo bwe wamu ne Dr. Hamza Sebunya bubaddemu ebigambo biyitirivu nnyo ddala naye ng'ekyamazima abantu bano bombiriri bakuuma ebigambo bino okubeera nga tebiina kye bibakosa mu mbeera emu oba endala. Bano nno Mukama kano yasobola okubeera nga bwe batyo ng'ennaku z'omwezi 7 Novemba 2022 bwatyo abawa omwana gumu abawa omwana aliya Sebunya era bwatu yasobola okubeera nga akuza amazaalibwa gogomu n'olaba omukolo gagadde gumanyikiddwa nga aliya at 1 jukira nti ne Amal Musuza naye abeera naye gye baana babiri abali mu maka gano. Rema namakula bintu bingi nnyo ebisobola okubeera nga bituuka mu bufumbo bwabwe ddala nga abantu babyogera emabega ko babyogerako nti Rema namakula amanyi okugamba Dr. Hamza Sebunya wayuzeza ebintu wayuzeza kino wagolodde okola kyawo bigamba nga yadumira waka. Rema yavayo n'agamba munnange nakuzibwa nze mama yankuzakuza. Dr. Hamza Sebunya nga wetumanyi nti ebigambo bitonotono emabega ko yalabikako n'omukyalo omu nga beekubye ebifaananyi biserefi andi ne bagamba nti Rema kaweddemu paka okukizuula nti ekyamazima tewaliwo tabbu yonna wabula bali abaabikola baali baagala kubeera nga tebakyankalanya amaka ga Dr. Hamza Sebunya era kyasobodde okubeera nga kitegereka nti bano bombiriri Mukama Katonda isaye busabe asobola okuba nga ate abakuuma. Mukama akunkoomera.